obadde oyogera nti America ekifo kyayo mu nsi ye namba emu naye ekigifuula namba emu one waliyo bali abaana ba Katonda ab'enkizo the Jews era kyovula America tesobola kudda ku ludda yo Rabbi Baman Ali mu America naye ate mu Israel akakofira akakali kali akarabai America tesobola kudda ku ludda lulala ngolumbye Israel kituufu economy ya America science wa America buli technology wa America byonna Israel abayudaaya wawo bebazimba technology wa kati America ebeera ku ntikko kubanga Katonda ya migrating nga Israel n'agipakira awo kubanga ate waliyo ewaabwe watono era tebasobola kusinziira waliyo ewaabwe wokka ne bamonitalinga ensi yonna naye bwe batwala United States basobola okumonitalinga ensi yonna. Ekyokubiri ekigifuula ey'amaanyi yasimbibwa ku kigambo kya Katonda, yasimbibwa ku musingi bakizeemu gwa Katonda. Tewali kubuusabuusa kwonna Musumba nti Donald Trump byayogedde byagenda okukola kubanga Donald Trump nze nzikiriza nti administration ye yasooka nebyayiseemu kati amasasi byonna byasobodde okuyitamu assassinations bbiri zeyasimatuse Donald Trump amanyi ekyokukola kati kyabadde ayogera nga bwayogedde kyabadde kiva ku mutima gwe nga kyayagala okukola era agenda kikola era nga bwayogedde nti America position gyerimu nze nkiraba ng'omulenzi oba omwana omukulu mu family mu nsi America nga bwayogedde nti number 1 ensi endala kwe zirabira of course omwana omukulu mu family n'abato kwe bakola ki kwe balabira baga nti enyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka. Kati America weba esazeewo okutambulira ku mulamwa ogw'okutya Katonda naffe tuli bulungi ate ne bwe bagamba nti bagenda ku blocking aba immigrants ababadde bava mawanga ne beyiwayo singa Munnayuganda akwata obukadde 17 25 meka okugenda mu America abeera blocked n'asigala wano ebirowoozo bwe bituula wano tusobola okukulaakulana. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.